President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wano nakolwalero yetabye mu kugaba omusaayi blood donation wali ku kitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule era nga agambye ebigambo bino. Noni kwa tangu yeah, that's a little acapella dedicated to all of you friends that are donating blood. To all the young people out there in the country, wherever you are, please know it's important. Like Dr. said, blood is one thing that we share as humanity, as Ugandans. No wonder it is red. Yeah, but on a serious note, it's important that we help ourselves before we need that help. You never know who is going to need this blood. It could be your friend, it could be your enemy, it could be your relative, it could be your neighbor, but at the end of the day, it's a Ugandan. So let us all be seen regardless of what you believe in, for as long as you believe in humanity. Let's do this. Let's donate blood. Let's share what we have. I've just been informed that I am over-blooded. I am blood-flooded. So many of you are like me, you have excess blood, and there's somebody that needs it desperately. So let's make it fashionable to share the most precious thing, and that is blood. Let us make it normal, let's normalize it. Let us share blood with those that need it. Because somehow you're also encouraging somebody to share with you. So let's do it. Where are some of you? Never again was Omusayi gwa muhozi wagumpa singa kupikinga ebintu ebitategeerekeka. Naye nga bannange ffenna tugaba omusaayi. Wano omusaayi gwennyini kugaba omusawo yakangamba nti mbeera ngenda kusevinga abantu bana. Kano akantu kokka ndimo kusevinga abantu bana. So buli omu aba asobola okusevingayo abantu abana kibeera kyakabi nnyo. Naddala mweno season nti obubenje bungi nnyo, ebizibu mubiraba ebigenda mu maaso mu season eno. So buli omu abeeyo abantu abana basevinga ng'agaba omusaayi. Mr. Chairman, nice. Blood does not segregate races. Omusaayi tegwawula mu mawanga, tegwawula mu madiini. Kino kye tukola kiraga nti ffenna tuli ba one blood. Ffenna tuli bantu bannayuganda. Kati balaba ng'egino ng'omuntu afunye obuzibu nga yeetaaga omusaayi, tebajja kubuuza nti gwava wa Nyanzi oba gwava wa Kyagulanyi, gwava wa Deusi Lubogoya, oba gwava wa Lubyaliri, oba gwava wa Wayiswa. Omusaayi gwaffe gwe gumu, kitegeeza tulina kubeera kimu, ne mu bulamu okwerwanirira tulina kubeera kimu. Bannange mwebale nnyo, era nga twagambye, bannange continue donating blood everywhere. Asante sana. Bafutusoja ffenna omusaayi gwe gumu. Ne Gaza wano, Gaza naye wano. Ebangambe njogere ne mu Luganda. Banange, this is the most Ugandan thing that you can do as a Ugandan. Ebangambe njogere ne Luganda. Kino ekyobonna Uganda kyoyinza okukola nga munnauganda kyekintu ekisinga okubeera patriotic tosobola okukola nga munnauganda. Oba oli wa pate ki, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa nzikiriza ki, oba oli wa kabira ki, no matter your tribe, no matter your political party, no matter your religion, no matter your gender, this is the most patriotic thing that you can do as a Ugandan. And you don't have to have any reason other than being human. Uganda, ngano byalibwagambe kati guno omusaayi eno pipa emu yokka gitwakawaayo Dr. tugambe esobola okusevinga okutaasa abantu bana. Tekyetaagisa oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa kikula ki, omusaayi okugugaba kikulu nnyo.
Secretary General, talk to us. People power, our power. Hello. People power, our power. Tuli wano nakulwaleero banange nga tulaba Omusayi kubanga tukkiriza kikulu nnyo okugabana kye tulina ne bannansi bannaffe era njagala kukubiriza bamemba ba National Unity Platform mwena gye muli eyo mu ggwanga lyonna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abakulembeze baffe tugenda bakubiriza bakole exercise eno mu bitundu byonna conferences zaffe zonna bagabe Omusayi. Kye tusaba aba Uganda Blood Transfusion Services bwe tubatuukirira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu tuwa obudde abantu baffe kubanga fe abasinga abantu abangi mu ggwanga lino basobole okugaba Omusayi tutaase obulamu baabo abagwetaaga. I want to call upon all NUP members in the whole country to take part in this activity of donating blood so that we can save lives. We shall organize this all our regional offices and we request the blood bank to avail itself whenever we call upon them so that our members, because we have the biggest number of people across the country, so that our people can come and donate blood because donating blood saves lives. Thank you very much. All right, Madam Lewis. Excellency, people power, our power, people power, our power, NUP, even donating blood, NUP. Your Excellency, the entire leadership, foot soldiers, the team from the Uganda Blood Bank, we are very honored. Kugaba Omusayi kwe kuliwo ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga yakulembeddemu enteekateeka eno okulaba nga bannayuganda okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bagaba Omusayi nga badonetinga Omusayi obutagamba mbu ate tetwamanya ate tetwategeera ate tetwagaba Musayi ate ebizibu biriwe na biti President asazeewo Omusayi gugabibwe era buli munnayuganda yenna gyali agaba Omusayi tugaba Omusayi. Soldiers, the team from the Uganda Blood Bank, we are very honored. Network Africa. Embeera ya kugaba Omusayi yeeriwo okulaba nga tutaasa obulamu, tutaasa bannayuganda, tutaasa abo abali mu mbeera embi, tutaasa abo abali mu buzibu, tutaasa abo abagwetaaga Omusayi. Embeera eriwo ku kitebe kya National Platform ate nga ffekka tulina okwetaasa, teri mulala alina tutaasa wabula ffe tuli nkuba za mbogo twejja ffekka mu bunnya. Katufune mami Zedriga waliwo bigamba bitugambe. But the doctor here present advised me that I am in the beginning of my life. There is a discriminatory bar, 55 years, and I am way above 55. But seeing these young people sharing with smiles, this is history of saving lives. This is something you only have to witness. Generosity at the highest level. Generosity beyond anything human. I want to thank Your Excellency. I want to thank the Secretary General. I want to thank Haji Nubian Lee, Omutuawa Wasi, then my own as a guide president and the two deputies and the two presidents emeritus from Makerere. You donated for Mama also, isn't it? I am here with the Holy Mother. May this generosity be rewarded. Thank you very much.
mwebale nnyo mwebalire ddala era tuli wano mu Uganda yenna mu ofisi yaffe yenna tujja kikola bireme okukola ki to donate blood. Our before Uganda minute in the time of the President Lora nekyogagalo amamukide engule emisua eribetuwa loba appointment. Asante. Yes, thank you so much. The President has donated. It is quite a good gesture to show everybody that we can be in it together and we can save the rest of our brothers and sisters that make blood. Thank you. We are so humble. Akasimba, I want to remind you, God has just told me that if you are a blood donor, if you have a card, like this, it is way easier for you when you have a patient that needs blood to donate blood to the hospital. So please invest in life by donating blood. Omusama tugambye obeera ng'onakadiwe obeera n'omulwadde oba abadeki oba afuna akisidenti naye n'okumakudwaliro nga yeetaaga okuteekebwako omusaayi kyekitwanguyira nnyo okusinga okutakakabangako ku musaayi. So tubasaba mugabo omusaayi era njagala okujukiza bannaffe bonna political parties ez'enjawulo banaye mubeeyo mugabo omusaayi at least tukoleyo ekintu ekirungi ffenna for this Christmas season. Aba NRM bachalenjinga wadde sibamatira basomoza mugabo omusaayi baganda abafa aba FDC aba UPC aba party zonna aba FDC aba DP aba ANT aba JEMA mwena tuba kunga mugabo omusaayi baganda bange ekirungi nnyo ne communities enazo n'abaana bageto kubikole namwe basobole okubakolera plastic. Thank you very much. Merry Christmas and a Happy New Year. Amen. Thank you, Excellency. We are so humbled. Kugaba Omusayi President Akulembedemu Sentamu Robert Bobi Wine abikoze ate baba abikoze nzaani era mbani na kugamba kyekirala okujjako okumwebaza nti President webali omulimu gwekoze webali okulaga banna Uganda ekituufu ekirina okukolebwa nti buvunanyizibwa bwange buvunanyizibwa bwaffe okulaba nga tutaasa eggwanga okulaba nga tutaasa ensi yaffe okulaba nga tutaasa obutonde bwaffe okulaba nga tutaasa obulamu bwaffe okulaba nga tutaasa enganda zaffe okulaba nga twetaasa ffennyini. Bw'oligenda mu ddwaliro n'ofuba nga weetaagisa omusaayi lw'olimanya nti nno gwetaagisa bwe baligamba teguliwo omusaayi gukwatagana n'ogugwo lw'olimanya nti kyali kya buntu bulamu kyali kya nnamaddala okugaba omusaayi. Kati nno olunaku lwaleero bwe kitwe kitandise ekitwe kya national platform nga kigenda kwetoloola eggwanga lyonna mu bitundu by'eggwanga byonna buli kanyomero ka Uganda konna gye kali okulaba nga buli muntu ate agaba omusaayi okulaba nga buli muntu awaayo kyali kyolina guba musaayi sekyo President agambe invest in life kaseera kali ak'oluvannyuma bw'onoobanga weetaagisibwa oba bw'onoobanga embeera yeetaagisa okubanga ojuna obanga ojunibwa obanga otaasibwa osobole okuba ng'ate munnange omusaayi weeguli nga wa invest nga weeterekera tugambe n'okuterekera obulwadde bwo terekera bulwadde bwaffe okulaba nga tutaasa embeera naye nga bwe kityo bwe kiri Mukama Katonda akuume tujja kuba tuddamu mweraba naye nga mbadde ndudde okwogera